bitalo muzeeyo bitalo na mami atugenzeeko mami agenze alumudde mami abadde alwaddeko okumala akabanga mami abadde atawanyizibwa ng'alina pressure alina sukaali alina ulcers bw'atyo nga bw'omanyi omuntu ng'akuze n'emutawaanya leero mulamu enkya bimusumbuwamu bw'atyo mu mbeera eyo bw'etyo so bw'atyo bw'abadde ng'olumu afunamu attack nga bw'omanyi sukaali amanyi okulinnya nga totegedde lumu aba pressure n'erinnya nga totegedde so kati ku luno era byalinnye mu mbeera eyo agenza otuuka mu ddwaliro nga biri waggulu nnyo bw'atyo ndowooza mukama wabadde okeerewamuko okukerewa kwabadde mu basawo oba mujja ku ddwaliro nedda okumanya nti nno sukaali alinnye ebityo kubanga mbeera y'obulwadde omwana nti sukaali wagundi kuba sukaali ne pressure bintu byosobola okubeera awo nga tomanyi nti ali waggulu ogenda okugira bwoti ogenda okulaba otabuse bino okujja oti nga buno ali waggulu so mu mbeera eyo bwetyo mwenjogerera bakojja bakoze amaanyi gonna ne bamutwala mu ddwaliro kubanga yabatabukako ekiro ne bamutwala ne bavuga emmotoka ne bamutwala mu ddwaliro Naggalama era nagenza okuzuuka ku makya nga ntuli Naggalama mu ddwaliro empeereza ya ssente ne batandika okumukolako simu eyazeeko nga maama takimeekinze kitalo nnyo nnyini ddala. Mu lugendo olwo olwa music maama abadde supportive gy'oli kozi tubadde nga tumulaba ku bivulu byo maama tabadde na mutawaana na mulimu gwange tabadde na mutawaana na mulimu gwange from day one ng'otandika endongo we mwagitandikira nga endongo tevaliwingibwa nnyo maama tabadde na mutawaana na mulimu gwange pozi wano wagendedde abadde nga mukyala mulokole nnyo nga ayagala nange mbeere nga kyayimba birala nga nnyimba za ddiini nga kwe kusaba kwe kibadde gwe tonnakiteekamu kusaba kubadde okusaba kwe naye nga tabangako na buzibu na mulimu gwange kuba gwe mulimu ogutubeezezaawo gwe gutufudde kye tuli. Mami moment kizo zogamba nti zo zino tezisobola zirivutwala akabanga okunvambu ziwaliko bintu biba bingi bya maama biba bingi nkwate kindekeki bingi kyemmanyi bingi ebitasobola kunva ku mutwe bingi ne maama wange ngaera maama bw'abeera. Tulabye abayimbi bangi bwe mwahasolingira ddala mu ndongo ne bana abapya bonna abazze okubeererawo ku lw'okufa kwa maama kitegeeza ki eri industry? Obumu kirungi era ndi musanyufu ku bannange abazze abasupportinze financially morale n'abakyajja kuba mmanyi bakyajja masimu bagakubye ndi musanyufu nina mikwano gyange. Enteekateeka z'okusiibula maama magaye ziri zitya? Enteekateeka leero tugenda kusulawo twandibadde maama tumuziise leero kuba lwabuzaawo temwaziise leero naye nina mukulu wange gwenzirako ali Denmark twagadde tumulinde ajje aziikeko ku maama kubanga wayiseewo emyezi ng'ebiri nga taata we afudde kati ate emyezi egyo ebiri we giyiseewo ate ne maama n'afa teyaziika ku taata kati netugamba nti aida katumulinde ajje ate aziike ku maama so ensonga lwaki olunaku twaluskipinze tugenda kuziika enkya ku Lwokutaano ssaawa 10 naye nga tutandika kusaba ku ssaawa 6 tutandika okusaba ku ssaawa 6 tutandika omukolo ogusiibula maama mu kitiibwa kye tulowooza nti kyekimugwanidde. Abatamanyi bulungi eno gye tugenda okusiibulira maama tusaba obaladde okwata oluguudo olugenda e Kayunga
n'otuuka e Nakifuma n'oweta ku mukono ogwa ddyo bw'oba ova Kampala that is n'oweta ku mukono ogwa ddyo ng'odda endwadde mutwe ekyalo bakiyita ndwadde mutwe oba n'odda ngadde emayangayanga tewabula kati n'abali e Nakifuma abo bonna baategedde tugenda mu lumbe yaoba otuuka eno wakulirayokko gye tugenda okuteeka nedda okusinga nze nakulira ka bwate ku bukojja tubadde tetujja nnyo tetwakulirayo nnyo kituufu kitalo nnyo nnyini ddala papa olina kibuuzo Sanchez ekisooka ekibuuzo kyange maama afiiridde ku myaka emeka ekibuuzo kyange abasinga abaagala okujja mu lumbe bamanyi nti bagenda buwaate era abamu ku bo abatannafuna mawulire kubatuukako bulungi bamanyi bagenda kuziika buwaate. Maama yazaalibwa ng'ennaku z'omwezi 2 ogw'omusanvu 1953 afudde alina emyaka 69. Mbalagiridde ne bagana nti tuli buwaate. Maama tabadde wa Lugave, maama abadde wa Ngabi, alina ekika kye kiri eno ndwadde mutwe obukojja era bw'otuuka endwadde mutwe ng'obuuza mu bamulyazaawo awo wa maama wasibuka era wetugenda okuziika ku kijja kya mulyazaawo. Naye mbadde nkikola nze byonna mbikola nze miziki yenna mukola miziki yenna mukola etayimu tuuka nga tolina ennyimba zayo ez'eddiini z'omanyi. naawe oyimbire ddala tulabe Katonda kyatugamba. Tubaanirizaako era ne tubebaza yonna gye mugenda maaso n'okusinziira okutulabira. Mawulire ga nnaku ga kunyolwa ndi ne Haji nga bitalo kitalo ssebo muganda wammwe muntu munnammwe nno okusinga naffe ababawagidde obuwagizi agaguddewo nga si malungi. muntu munaffe kyeki muntu munnammwe ennyo bwe mumanyeganye ennyo okusinga kuffe amawulire ge twafunye nga si malungi nnyo naddala eri mmwe ababeera ennyo agaki aga okufiirwa kwa maama kitalo nnyo nze abadde jjajja wange abadde mukyala wange kitalo nnyo ddala ate kirala Ssemakula kojja wange si byakupaaka si byakugundi era Ssemakula twakulira wamu mu nnyumba emu. Ssemakula yali adda ku maama wange omugezi Maguleti n'Abatanzi so kati ono afudde mukyala wange. Oli wa mu nnyumba naawe? Mu nnyumba, yes. So bwe tuba tusaasira naawe tukusaasire nga wa mu nju. Ondeka nnyo wala. Kati awo Haji naawe nga kitalo munnange. Moment ki ewaka wano kozi kati oli mwana gy'otasobola kwerabira ku mugenzi? Ndi muzzukulu naye kyenyinza okugamba ku ssaawa eno tumusaaliddwa of course ng'ogyeko ekyokuba nga ye omuntu na buli akuva ku maaso omusaalirwa kuba oba tojja kudda mumulaba. So tusaalira olw'ekyo otudda ku mugenzi tumusaalira nnyo olw'ebikolwa bye olw'okubuulirira ennyo okusomesa kuba yabadde tamanyi oba oli musiraamu akugamba ebyo ebyayagala n'akiyisaawo kitegeere n'agaaga kati kino bwe kiti Bayibuli egamba bweti ate era n'omuwuliriza kubanga ebitabo ffe tetumanyi tuliwo okuyiga buyizi gwewuliriza mala genda twala kyokoze ki kyoba otutte. So tumusaalirwa nnyo olw'okuba nti abadde muntu mulamu abadde atudde atuzza atutetenkanya n'atutetenkanya tubeera kimu saawa yonna abadde atulumiriza nnyo nti okwegatta ge maanyi tayagalamu twawukane bwe bityo. Mu biseera bye mwabeerera mu bwegasi bw'ekibiina kya Eagles maama ono yasapootinga nnyo omutabani papa era yaplayinga role ye kubanga ne batukoze launch
maama of course alina okubeera ng'akola ki ngajja ng'ajja ng'abeerawo yesupport mpozi n'essaala ze ng'omuntu okusabira abaana n'abazzukulu era lolo yagipuleyinga nayo. obwegasi mu bayimbi obwatandise okweyoleka ennaku zino nti babeerawo bannaabwe mu kaseera ak'essanyu n'ak'ennaku okyogerako ki? Ekyo kiruddewo bulwi naye twalina kikolera ddala mu myaka giri egy'emabega kubanga okwegatta ge maanyi obeera w'amaanyi ng'oli mu b'amaanyi ate n'ekirala tuleme kweboola ffenna tuli baawamu kitegedde sanyuka nnyo okubeera nga twenyigidde mu kubeera buli oba abayimbi ababaddewo abatubeereddewo naddala nga bawulidde okufa kwa mukadde nti agenze paka ne ku ssaawa eno ate n'enkya nga weebali naffe tujja babeererawo si mu nnaku yokka wala ne mu ssanyu gwe woyagala ng'oyagala kuziniramu nja kujja okitegedde okulaga obumu era tulina kubeera bumu okwegatta ge maanyi okitegedde ekina we kikoseza music somewhere okubeera nga tukwatagana endongo mwali mwagizimba mu abakulu mu ndongo nti ya mifumbi ya biifu nina ekigambo kyebadde nnyo nza okukozesa naye kiba kityoboola naye mwe bafanizi baffe mwe mulitetera olwosa okutwawula bw'oba owulira ng'okubira mu ngalo embeera yange embi nga eyessanyu togisanyukira olwo bonjagaliza lwaki oyagala omwana abeere mulalu notayagala abeere muntu mulamu kati mu kyomu ekyo lwakigambibwe nti ekisinga obulungi kwe kuleeta ekyo ekijja okuwangaalira mu matu g'abantu nga kyamagezi so si kyakwevuma gundi kino twavuddeyo kati tuli basomesa abalungi kubanga omuyimbi musomesa okitegedde omuyimbi musomesa omuyimbi mulanzi okitegedde omuntu analanga sajja kweyita bannabbi naye omuntu anayogera ekiri mu maaso ng'alengeredde wala kino basudde yakiyimbako waliwo byokyajjukira nti basudde yakyogera dda kafeero yakiyimbako sebatta yakiyimbako kakati naffe bye twagala so si bino ebiyimba ebijja ne bigenda ewiiki emu ne tuweerabira nti n'omuyimbi gundi yali webale nnyo najja kati nze tosobola kubita mu bantu n'ogamba nti oyo yaani era ku basatu at least kubaako ababiri abammanyi so kati eyo embeera gye twagala nammwe aba artist abapya abajja music mulaba gyagenda tulina kukwasiza wamu mulaba emisolo gigenda kufuuka emisolo bapromota biboogera mubiwulira ebintu bwe bityo so tulina okwebereramu tusobole okulwanyisa omulabe waffe yensonga lwaki twakitandika. enteekateeka z'okuwerekera omugenzi ziri zitya? enteekateeka buli muzimu kyawedde dda parking zawedde abawuba babano security bweri buli kimu kirungi amataala buli kimu kyenyinza okugamba nti kirungi. Maama tugenda muwerekera mu bitiibwa ajja kuba mu bitiibwa era namwe tetujja baswaza twongere okubeera obumu banange kyenyinza obagamba twongere okuwa endagiriro abo abandyagadde okujja bawerekereko maama. Bw'otuuka Nakifuma waliwo ekikubo ekigenda ku mukono guno omukono gwa ddyo n'oweta ekikwata emayangayanga naye totuuka mayangayanga kati wakati awo ng'oweta booti waliwo n'omuzikiti waliwo n'emmoloka eya black Benz iyo ndowooza yafiirawo gyetubadde twayiseeko ne batugamba awali Benz waliwo n'omuzikiti ku mukono ogwa kkono akati awo ng'okkirira awo bayitawo ndwadde mutwe akalwa katanda ndwadde mutwe era oba olaba oba obiraba awali tent tweyanziza nnyo haji amaloboozi tewagala kimala nabeera wano paka kale tugende mwenna muri set no mbeera yakubonaabona malugano gansanze nyina gye nabadde eyo nabadde kuwalawalako aye nabadde nakamala okwogana ne mukulu Mesach naye lwagize ne bambikira immediately kibi nnyo naye nga tubadde tumanyi maama abadde mugonvugonvu mukosefukofusefu
naye nga tulina kyakola. Ffe abakristaayo tugamba nti Mukama yakuwa teyakola ki? Yajjawo. Mpozi n'abasiraamu bagamba inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kati Mesach right now mu Luganda oyinza omuyita nti afuuse enfunza abadde addukirako ye maama nga tataddewo kati oyinza mugamba bigambo ki? Kyenyinza omugamba muganda wange kuba Mesach si mukwano gwange, muganda wange, mukulu wange, mukwano gwange. Kyenyinza omugamba nti eno embeera ebaddewo kuba mukuffe maama gwe tubadde tusigazaawo ye maama we abadde atukansolinga abadde atubeererawo mu mbeera yonna nti guddukirako nga maama si yekka yamazizaawo ffenna tumazizaawo naye Mukama Katonda amugumye. Ate kyenyinza omugamba nti ffe baganda be wetuli naye Mukama Katonda nyinza gamba nti maama amusabire busabizi amuteerenga emmisa ey'okumuwerekeza emirembe. Omuntu ayinza okugamba nti mwava eri mu Golden Band naye asobola kulabye wano nga wooli kiraga kyekyo? Kino kiraga omukwano. Golden Band teyaggwawo nga Golden Band. Golden Band kyali kibiina naye ffe tuli bantu ate abantu Golden Band yeffe kitegeeza teyaggwawo. Bw'olaba wano kusaasira n'olaba Mesach n'olaba Mayinja n'olaba ani yenna Golden eba eweddeyo. Kibiina kye twasalawo ne tugamba katuwummulemu ng'abantu naye nga Oluganda terwaggwawo. Era mubadde nga munsanga wa Mesach mumula mu bintu byange watata wange bwe nafiirwa yaliyo. So temuyinza gamba nti no Golden Band yaggwawo. Golden Band yeffe era tuli bumu. Sina Golden Band yokka wamu ne Eagles Production ne bamemba balala mujja balaba bajja kubaawo wano nga bazze okukungubaga. Yeseba. Ku bayimbi abasoose okudduka okujja leero nga ne tumanyi nti okuziika kwa nkya ate nawe walinako okufiirwa recently abamu ne batalabika. Kyenyinza okugamba nti nze abamu bajja bwe mutaalaba kuba si bannamawulire bonna nti mwenna mwaliyo ne Mesach kinkakatako ali naye kyali kimukakatako wange yaliyo tata wange yaliyo ate gwe si musango naye kibadde kinkakatako kuba nti ndi wano ndi waka kuba nti sikyaddewo leero bwe tuba mu kunyolwa kuno kubayita obumu wano wa maama bwe tubadde ewaka kati kibadde kinkakatako kuba nti mbeerawo kuba tosuubira kufuna nze kizibu Mesach n'atabaawo. Yesebo. Reaction y'omugenzi teyali ffenna yatuwagira ng'abamu kubanga twali baganda ba mutabani we nga tukutte ekkubo lyerimu so nga kitukakata nga maama abadde nga tubeerawo nga tukansolinga mu mbeera yonna ebadde etuwabya nga tubadde tusesetuka nga tuva ku kkubo n'atutuuza nga baganda be era ne mabegakawo yatutuuzaako ng'omuntu nga ye ng'abaana kogamba maama waffe ffe tumunywereddwa nga ye kubanga ekkubo lye teryali libi mu lugendo lwaffe olw'okuyimba yatugambanga ebigambo ebizzaamu amaanyi. Essaawa eno ngeri gye tuli mu mbeera y'okuba nti tuli mu kunyolwa tetuli kubya music eyo ensonga mbadde saaga tujogereko nekyenyinza okugamba nti ffe nga Golden Band ng'ekibiina kya Golden Band bw'olaba Golden Band olaba Mesach olaba Golden Band olaba Kusaasa olaba Golden Band olaba Mayinja olaba abalala bw'olaba Eagles Production najjo Flotaayo olaba n'abalala nja kuba nga njogera ku ekyo kubanga tusana tuli mu kyakunyolwa tufiiddwa maama waffe kyamezi tujja kukyogeraku olulala. Maama okusinga mujjukira nnyo mu mbeera gye tubaddemu naye nadda mu biseera bya concert ya muganda waffe Mesach nga talina concert gyabaddewo nga taliiwo okulwa mutabani we nga omanyi abazadde baffe balina otubeerawo mu mbeera yonna era maama abadde muntu mulungi nga wa mutabani we omukisa naffe wamu abadde bakola naye oba bakola naye kuba nti atwagaliza emikisa n'emirembe. Kitegeeza kikulu nnyo abayimba okubeera nga tuli bumu tubeera nga tetwesuddesudde gwe mukwano guyinza okukuuma industry yaffe okuba nti eyimiriddewo olubumu bwe tunabeera nga tusaasana bwe tuti industry tuba tugiwa ensi naye bwe tunabeera nga tuli bumu kiwa amaanyi kiwa obuvumu n'omulala yandibadde agamba nti sijja kuyingira mu kuyimba kimuwa obuvumu kuba nti asobola okuyingira industry kuba nti tuba bumu kubanga music ffenna kitugatta
music fena tuli ba artist yeseba obwogezi tebulina kubanga bagamba obumu bwe buki gemaanyi kakati bwe tubeera nga tufeera tuli wamu kiba tusobola okukola ekintu ekyamaanyi nga tuli bumu tekiyinza kubanga kitaataaganya industry nange neyageza